abasajja abo ababiri abali mu makkati Latifu Ssebaggala, Profesa Yusufu Nsibambi, ng'oggyeko Museveni ne Bobi Wine, ensonga y'abaana ababiri kubanga obuzibu buva wakati w'abaana ababiri Museveni ne Bobi Wine. Naye bano Yusufu Nsibambi ne Latifu Ssebaggala kisooka nti balina amasomero era baasomako. Yusufu Nsibambi yasomera ddala era balina amasomero, kitegeeza nti tusuubira mu biseera eby'omu maaso Latifu Ssebaggala nayo abantu okubeera nga bagamba basomera mu masomero ge. Yusufu Nsibambi ye olwedde yabasomesa dda ate n'amasomero agalina scholarships azibaggyeko muwulire. Kakati ekirala nti twabeesigako era ne tubatuma okutukiikirira, kitegeeza twabaagalako bantu baffe. Ekirala nti basiraamu ekyennaku, kubanga abasiraamu simanyi ku bituusiddwa ku basiraamu ku mulembe guno ogwa Museveni. Oba waliwo abasiraamu abakulaga nti Museveni basobola okuteesa naye nga bo ekigendererwa kya kubeera nga bafunayo okwo, ekyo kyeraliikiriza. Kakati ate ekisinga obubi nti Baganda, ekisinga obubi nti ki Baganda, kati ate ekyo kibi. Naye munnabyabufuzi yenna kasita abeera desperate ng'atuuse ku kisenge abeera muzibu nnyo, oba abeera strugglinga financially, naye ate abeera takyogera, akanya kuwuza nga bw'alinawo, akanya kulaga nga bwe balina ensonga endala bo. So ng'omuntu alinawo ebiseera ebisinga obungi tayinza kukkiriza kitiibwa kye kumala gagenda bwe kityo mu kazambi. Era gwe bw'olaba omuntu ng'akkiriza okunaaba ensonyi ku maaso, kiba kitegeeza nti waliwo ekikyamu. Kitegeeza nti waliwo ekikyamu. Ti bano bombi Latifu Ssebaggala atukakasa nga kati essaawa eno waategeera ennyo ebintu, era atubuulira bannakenya batula ne bateesa bani South Africa wano Uganda kati mbu kati essaawa eno mbu ye kyajja akirabe ng'amaze okulemererwa okuddamu okuyingira Parliament. Kati essaawa eno kyajja akole ki? Kyajja akirabe. Yusufu Nsibambi naye bw'atyo, naye abo be baasomesa babaanukula. Akugambe gw'omanyi erimu ku mannya ga yafuutise mu mboozi ze. Linnya ki? Dr. Zedriga. Linnya Zedriga. Kyokka gwe yafuutiika mu nnyumya ze ali eri bali mu mutulugunyi. Ali ggulu. Ali mu kutulugunyizibwa. Bamubuzaawo ne bamalira naye okumala ebbanga, oluvannyuma ne balyoka bamuleeta mu kkooti. Kati ate gw'ogamba nti y'omu ku abo abeetaba mu nkiiko ezigenderera okulaba ng'emirembe gijja eri abantu baffe n'abamu bateebwe. Gwe tulabawo okuwuddisa, waliwo omulimba omu yalimba nnyo abantu n'agamba nti eyo waliyo omukolo, wali emmere, yalaba bangi abagenda naye n'agamba naye tekibanga kituufu, naye n'agenda, naye ne yeerimbiramu. Kakati ekyogeza ku baffe yagamba abantu nti eyo ndo waliyo omukolo, waliyo emmere ng'abalimba, naye naye n'atakkiriza byalimbye, nga takkiriza ng'akimanyi abalimbye, naye agenda okuba nga bangi beesomba abagera agamba kyandiba ekituufu. Ebbanga lyonna abasajja bano babadde nga batulaga nti bali mu struggle, era nga amawulire gayita mu nkuubo nti abantu abo basisinkana General Museveni, kubanga abo bombi Kabe Latifu Ssebaggala, Kabe Nsibambi n'abalala mu opposition tubadde nga tujja tuwulira nti abo basisinkana General Museveni. In fact full figure naye yakyogera. Can you imagine full figure okubeera nga abeera mutuufu ku bantu nga bano
nga ne full figure naye kwegamba atuuka okugamba ati nabagamba olabira ddala nga kyakuswaza kale bw'osiriikirira bw'oti ojja okukitegeera nti muganda wange bw'oba oyagala okwerwanako kitegeeza nti olina kwerwanako wekka olina ku standing alone first of all kubanga bw'otandika okwekulubeeseza ennyo ku bantu nga obeesigamako oyinza okwesanga nga ebintu bikutabukidde tukyagenda mu maaso naye teweerabira aba maintenance palace balina solar systems zonna gwe ze wali badde weetaaga balina ebyamazzi balina ebyamasannyalaze byonna ate nga ne ttiimu ez'abakugu bazirina esobola okunyabako ku binsitolinga hillside view apartments basange wali ejjanyi ku kyaki bw'otuuka Namulanda Kitende oba Kajjansi buuza ejjanyi ku kyaki ewali hillside view apartments zino apartments zinyirira mulimu buli kimu ku kibali wadde weetaaga ate nga ne dokita waali nnyo ku birwadde ebyenjawulo tofa birwadde dokita waali bweyita ku namba yange esembyayo 73 sooka ogireke 73 ku whatsapp gikuwe ate nga ne programs ziteekako ku Uganda Atalagi bw'onoonya dokita Kigwagwa ojja kusobola okumuzuula kati munnange abasajja bano nga tukyayongera okubategeera bingi Haji Nsibambi musomesa wange era nina okusoomooza kunene wano bwe mba ntudde naye bwe twali tuli e Makerere yatuwa amagezi tuleme kujja kwesimbawo mu byabufuzi ng'agamba abamu ku abo abali eyo temulina byakuteesa nabo mmwe tubasomesezza wano mbasomesezza ebintu eby'amaanyi naye mulina endowooza nnene okusinziira ku ngeri gye tubakuguddemu musomesa ndowooza sikuwaayo ekyo kituufu naye omusomesa wange ye yasooka okwesimbawo nze nga sinnaba kujja mu paalamenti naye ate ebyobufuzi bimutawaanyizaamu naddala wano mu Kasemba enkomerero ya byonna amaliriza agenze ew'omusajja bateeseemu simanyi oba kyazze lwa kutya fiya oba kyazze lwa kutya kitiibwa naye bwe mpulira byayogera agamba omusajja yayina emmundu ate toyina ssabo ly'amaanyi gy'onaamulogera bw'oba olemereddwa yalina abantu bo byebimu ku bigambo byempulira naye ono gwe tuli naye wano munnamateeka omukugu simanyi oba amenye constitution bateesa naye kuba constitution yeegamba nti oli bw'agimenya mwe bannansi musale amagezi gonna nga mugakozesa mulabe nga muzzaaki constitutional order era ebimu ku bigambo bye byayogera mu kiseera kino si byebiri byokka ebyo nti nabo bataabasibe n'ebiringa ebyo wabula agamba nti General Museveni ye yawangula akalulu siwe guli musomesa naye ate ye yennyini ono omusomesa wange nga nsomesa amateeka nakizuula nti akalulu mitendera si mukolo si event bwe wabanga akalulu kalimu kuba emiggo tiya gas n'ebiringa ebyo kaba kamaze okufuna ebizibu era oyo akawangudde tasobola kwewaana ng'agamba nti kabadde nze mpangudde kati bw'atandikira ku awagamba nti omusajja yawangula akalulu ng'ate ffe tuli mu mazigo olw'obubbi obutagambika obubadde ayinza okuba ye yalaba mu constituency ewuwe gy'ataawangula n'alowooza nti bwe kyali mu ggwanga lyonna okwo kwe kukola kifiiriza ye akakasa nti baamukuba akalulu kituufu baakamukubira ddala naye bwe tudda mu ky'okusomesa omukulu Nalukoola kyayogeddeko mujjukira muzeeyi John Bikazoora bwe yagamba mu katabo ke Betrayed by My Leader yagamba nti ebintu Museveni bye yabasomesanga mu nsiko baafuba nnyo okulaba nga bajja n'omutima ogwo era ne muzeeyi Pecos Kuteesa eyafa era naye yawandika akatabo ng'agamba nti bwe babasomesa eri mu Arusha Tanzania bajja n'omutima gumu niwe baatuuka e Kampala byababuukako kakati abantu abo baafuna obuzibu naddala kati nga Nalukoola abasomeseddwa omusajja nga Nsibambi kubanga babasomesa nga babagamba nti balina okuba n'omutima ogw'eggwanga bali General Museveni bye yasomesa mu nsiko ng'abalekikyalinga bakuba siyaasa we era bonna bajjira ku ekyo era ng'ababuulira buli kimu kirina okuba obuyinza engeri gye binatuuka mu biki byonna bwe yatuuka ye n'akola opposite kati bali be yasomesa be yamentaringa abamulaba nga menta waabwe bageza kumujjukiza tuwagamba bwoti
n'abasalira ogw'okufa n'abasalira ogw'okubatulugunya n'abakola buli kimu era abafudde ku bo nga bagezaako kubeera nga bamujjukiza bye yabasomesa bonna babonyeebonye bafudde mu nfa embi ennyo ennyo. Kakati Nalukoola naye akuba akatambi emabega nga musomesa we waali awo amugamba si kyekyo musomesa kyekyo n'otunuulira nga ye kennyini yabagamba nti mutimusanye na kuvuganya naabo naye kubanga mwe muli bandowooza z'amaanyi ennyo ku bali ate ye najja n'abeetabamu. Kyekimu ne bali omunsi juzi yagamba mu palamenti yasomesa Joel Ssenyonyi naye nga ne gw'ozadde akkubira engoma n'okola ki n'ozina kugamba ng'alinga agamba nti oba ye tebaamusasula bo bano tebasasulanga tuition nti okubasomesa nti kati alinga abasomesa okubasibako okuwagira embeera embi. Kati oluvannyuma lw'okukwatako pulezidenti mu ngalo omulaba otya? Njala okutegeeza wana Simon nti okujjako ffe nga Uganda wabaddewo embeera nti bw'otuuna ne pulezidenti bakulaba bubi naye ate South Africa, Kenya wano ku mulirwano ne mu bitundu ebirala abantu batuula. Palestine ne Israeli babadde balwana ebbanga lyonna ne batuula. Ukraine, Russia babadde balwana ebbanga lyonna ne batuula. Akati twagala kujjawo politics okugamba nti otuula na president obala kwekweka mu hijabu obala kwambala gomesi obala kwebika ne tugamba ta politics abeere nti nsobola okutuula ne mwami Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga ne twogera ku nsonga z'eggwanga mu lwatu kubanga n'ekifaananyi ekyo kyemulaba ffe twakisaba ku madaala ti president sebo twagala ekifaananyi naawe tusobole okubeera nti ensi kibeere mu byafaayo nti tutandise politics ow'olwatu ow'okwogera n'okuteesa ku nsonga z'eggwanga. Nga muli batono owange njala nkutegeeze bano abatufuze ebbanga kati myaka 40 batandika 26. Kakati ensonga eyo ndoza naawe ogiwulidde. Omwami oyo yatugamba nti bo be basobola okusika abalala, bo be balabuse essaawa eno okusika abalala. Omukulu Latifu Ssebaggala Ssengeni nti be bagenda okusika abalala. Museveni batandika 26 kati nabo batandise bali baalina mundu kati bano batandise embu bateese naye nga Museveni ayinza okuteesa yalema okuteesa ne banne be yali nabo mu nsiko. Kakati gwani Latifu Ssebaggala nalibadde nkozesa ekigambo naye kankirike gwani oli Museveni akulabanga masiikini kankikozesa. Museveni akulabanga masiikini era akulabanga weewe gwasobola okulimbalimba nti mujje munzanyire firimu yange eno bweneggwa ani agenda okufunamu gwe bakuyisizaamu buyisa mu firimu tolinaawo na roolu mu firimu nga bw'onoogamba nti ono main actor ayinamu paati ey'amaanyi mu firimu eno. Firimu ya Museveni gwe just bakuyisizaamu genaga nti ku street kuliko abantu abatambula ababbi ba banka bajja ababbi ba banka nga bumanyi nti ndo gavumenti y'ababbi kati abashuutinga firimu ne bagamba twagalamu abantu abayitawo be basennyindu Latifu Ssebaggala bansi bambi ne bannaabwe abalanga bwe bazenga bakozesebwa naye tebalinayo na muntu ayinza kuba likogonayizinga mu firimu nti ono feesi ye bweti ayinza n'okuyitawo ng'ayambadde enkofiira kuba bajja muddamu bamukozesa ewalala ate mu restauranti ng'atudde ng'ali emmere nga naye era bamwetaaga okubaamu nga nti okulaga nti restaurant mulimu abantu abalala be bano oba simanyi ekifaananyi kyekusidde oba ekitegedde. Kaakati embeera ey'emitima okutuva mu bifuba emitima gitudda mu nsawo awo ewali obuzibu. Kati bano bayingira ebyobufuzi oba oli awo tetumanyi oba baateekamu ssente nnyingi nnyo oba mputtu oba butaagaliza oba mitima mibi oba busiru siyinza kumanya. We tuli waliwo main opposition figure aliira ku nziko. Besigye ali mu komera
ne Sseggona namuwulidde agamba nti Bobi Wine yali badde akomawo mbone n'ajja n'agenda nga ku CMI n'agamba nti nzize nzuuno ne bannamawulire. Are you sure? Kati oyo Sseggona ayinawo kyayinza okukola okugyayo Besigye mu kkomera. Bali bajja kumukwata bamuteeke mu kkomera. Of which tekirinawo gwe kiyamba wano essaawa eno kubanga siraba Bobi Wine lwaki abonaabona nga bwe yabonaabona mu nfuufu eyo yonna yonna emiggo gyonna egyo ate batuuke n'okubeera nga bamusiba bamukuba agayisa ag'obutu. Mbu bayinza okumuttirayo ku nsiko eyo, bayinza okukola batya, ayagala gye mbu yeeweeyo. Museveni nga teyeewaayo ku mulembe gw'Obote, nga teyeewaayo mu gavumenti y'Obote nti banenzemba yeekera nzuuno ate nga ye yagisaavinga namukko. Naye olw'okubanga balina okusweet talking okuteekawo embeera okubulaga nti tusobola okugenda mu maaso. Teri kugenda kwa maaso kwe tuyinza kugenda mu maaso kugenda kutugasa nga tuli wansi wa Museveni ne famire ye. Tusobola kugenda mu maaso lwakuba Mukama Katonda yatonda ensi Uganda nti ebejja kugenda mu maaso eno si enkomerero y'ensi, naye nga okubonaabona n'okubeera nga bali batuukiriza ebigendererwa byabwe by'okutufuula abaddu okutuukiriza Himatusi dynasty plan yaabwe, ebyo bigenda kugenda mu maaso. Era bwe bakukwata ne bakusiba nga bakusibyeko omusango bagwa rape bagwaki ne bakuteeka mu kkomera, tekigaana kibonerezo kubanga ennaku buli wiite ekibonerezo kikola ki kiggwako, bajja kusalira emyaka 7. Naye okukuwaayiriza kiba kituufu nti baakuwaayiriza. Naye ate era still mu kkomera oba gy'oli baakusiba nga naffe tuli eno twogera ng'ennaku bwe zikola ki bwe zigenda. Leero ojja kumalayo omwaka baddu nga Besigye bwagumazeeyo ng'okumazeeyo mu kkomera naye nga baakuwaayiriza nga ne Sseggona bali awo. Ffe twali tulowooza tikakajje kakati already mwali adda mu nsungu kwe. Bannayuganda mubaleke abategeera ensonga balowooze ki ekiddako temubitegeera. Yusufu Nsibambi y'omu yakugambye nti waliwo n'abeNUP abaagenze nga nabamemba ba paalamenti abaakayitamu naye teyakuwaddeyo linnya n'erimu. Oyagala kugamba nti nno nti ebyo byayogera ge mazima agawedde malayika yagaleese. Oli akugambye gw'omanyi erimu ku mannya gayafuutise mu mboozi ze. Linnya ki? Dr. Zedriga. Lina Zedriga. Kyokka gweyafuutiika mu nnyumya ze ali eri bali mu mutulugunyi. Ali ggulu. Ali mu kutulugunyizibwa. Bamubuzaawo ne bamalira naye okumala ebbanga oluvannyuma ne balyoka bamuleeta mu kkooti. Kati ate gw'ogamba nti y'omu ku abo abeetaba mu nkiiko ezigenderera okulaba ng'emirembe gijja eri abantu baffe n'abamu bateebwe. Gwe tulabawo okuwuddisa waliwo omulimba omu yalimba nnyo abantu n'agamba nti eyo waliyo omukolo wali emmere yalaba bangi abagenda naye n'agamba naye tekibanga kituufu. Naye n'agenda naye neyeerimbiramu. Kakati ekyogeza ku baffe yagamba abantu nti eyo ndo waliyo omukolo waliyo emmere ng'abalimba naye naye n'atakkiriza byalimbye nga takkiriza nti nga kimanya abalimbye naye agenda okuba nga bangi beesomba abagenda agamba kyandiba ekituufu. Kakati eyo emboozi zizze ziba ne mukulu Nobert Mao bw'atyo bwe yakola teyagendayo kuteesa ne General Museveni. Gw'omanyi bye yagamba aba DP kuba nange naliyo. Yabagamba ki? Ebimu ku byo mugenda kufuna ebifo wano obwa minisita emirimu abavubuka baffe bafune emirimu. Ze zimu ku mboozi ze yali anyumya. Naye amazima gaali nti ye yali agenda okufuna mu ndagaano ye yakolebwa so CDP. Era okukakkana nga yafuuse minisita wa justice. So si balala. Kati ne banno bwe guli Nsibambi Latifu Ssebaggala gwerinda onaawulira omuntu bw'aba abadde memba wa paalamenti ebisanja 4 myaka 2 naye ate n'agenda asaba obwa loodi meeya n'abusuulawo mu tiketi n'agisuulawo mu kibiina ate n'agenda ataddemu ku bwemupi ng'ali independent n'avuganya ne Honorable Ssegirinnya n'avaayo eyo gye yali mu bisanja ebyo 4.
kati ate n'agamba njagala bwa mmeeya njagala bwa chairman bw'LC3 nabo n'atabufuna talagamba naye bano balaka tebammanyi mpiki zange kati n'obwa minisita mbusobola kaŋŋendere ddala eri ewa Museveni bino byekwaso naye bali banoonya bifo babala mpiki zaabwe za bifo